tugende gwe. Yes, ku Megatron koli tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga atoberenga o sharinga. Muzele Megatron is my name and ne Jenny togenda kwata wano bifana. Ndi mukazi waze kwata bifana nawe. No gwe jmente ndi mukama. Nayo daba. Nero liyo mukazi kye yali akutaddemu ebiviri ebitategerekeka. Twale. Ulika wala kalungi bakumasudde olinga omujjonkezi. Akaviri kali babuyita muponete. Taddamu. Era edduuka liŋŋambe ntwala abarakiti mugambe bambanja omuso. Owe wange yaŋŋambye naye nkubulire bbebi akatwekwe katono. Yabiŋŋambye gy'okusimu. Akatweko kati niwo tage enviri nga zidde mabega ayagala nnyo enviri ezidde mabega. Zidde mabega era wazizize mabega. Naye kano kakadde akufunireyo akapya. Kana ati kawigi kaye kakadde jjukira ziri za installation ate kano kamakati. Nyokozesa sente mmeka okubinstallinga. Kano nga kalimu envi. Mitwalo 2. Bakolayo obwenvi. Mitwalo 2. Buza ku bantu. Naye ng'abatulaba mwenna mbabuuzaako mu ngeri ya njawulo musibye mutya mugamba mutya. Tuba tuyingiddewo bba wa manewses agali mu kutambula. Yes. Kyekiri awo gundi cause nga tetunagenda mu maaso kyekiri awo gundi bobo nje abadde agezi. Bangambye bijirwa bamukutte. Jono bijirwa bamukutte. Bamukutte tanatuwa ku sente nali jagala mukuba luseke yabula. Bwe yagenda teyaddira ddala. Ati bamukutte mulumbe ku poliisi. Ate ku poliisi muno naye ate ntuuke yakubwenza oluseke. Mbo ezimujjayo. Ate tutandike mu smart tusonde sente. Futu soja we. Sirina sente zengenda kusoma. Komulinda aveeyo. Kati mulinda akomewo. Onako olwaliro bufe tulinako ki? Tulinako Spice Diana. Tulinako Fiki Gaza gwe yakubye baati. Baati ly'obuliri. Yarabisiza abatono mu masuuka. Yazikiza akayimba kajazimi. Nazalibwa kulya masuuka. Abulira musuuka omunoonyo notategeerekeka. Naye ng'abaana abo ebintu ebyokwegatta. Omumala okwegadanga ate ne mutandika okubeera nti ate ani yarekodinze ebintu ebyo. Musajja. Kati yabadde afaaki. Omusajja yarekodinze simu gwe tuwamulabye ng'oli ayogera mwana gwe n'ompuuba emirundi 6. Naye ngenda tandika okulya enkwacyo buli alya enkwacyo si mwangu. Lutu 6. Naye nako kayina amaanyi. Akawala. Naye ddala bika yakasizza mazzi. Lutu 6 namuwulidde mbu mwana gwe n'ompuuba lutu 6 ne ŋŋamba yabadde ayagala mmeka. Simanyi. That aside. Tulina nyo omulala mpozi. Rema. Mbwali lubuto. Mbwali gwako. Nera mukazi mufumba ino zaala. So, botyo tugenda beera nga tambula n'okuluno olwaliro information fe turo kubeera nti tubaweereza. Yes. Tutandikire kwani? Spice Diana. Yakoze eki? Spice Diana simanyi manager loja bwe kinamuyisa naye nze muntu. Tewali buzibu. Nze muntu. Oli munnamawulire. Yes, ate eri antama. Spice Diana buli wababanga bagenda fulumya music ompya ayagala nnyo tambulira ku bantu. Kati leero yasazeewo ebiseera ebisinga ajjira nnyo ku Sheebah. Luli alina akayimba ke yakuba nga ayagala fulumya akayimba jjukira azikidde talina kyatugamba talina music Spice sofa. Alina. Sheebah omweteekako. Alina. Kati tuli ku sipimika. Tuba tukyali ku sipimika nalabeka alina akapya ne kapakaati. Yayimba kabinika sapinika kabinika. Sipimika okay. Obuzungu bujjuza pipa. Yes. So, Sheebah ina music atambula. Spice Diana talina music. So Spice Diana buli wafulumya music atera nnyo okumanyira Sheebah. N'abuukira Sheebah music watambule. Bw'aba tabuukidde Sheebah n'alumbayo munnamawulire n'apininga ojjukira we yatuuka nga talina music n'agamba kannombe ba Jenkins. Oluyimba olwo ne lugwana. Lwagaana. Ayisingeza video shoot bazimpamu n'entandikawo ka business. Yegera nnyo omuyimbi akoze oluyimba nga lubi n'akola ne video sente zonna nazo. Nozonono ogolobuuza sente mekazi watadde mu video mbu nataddemu miliyoni 2. N'ateekamu sente n'omuwandiisi n'asaba sente. Why do you think that Spice is struggling? Spice? Oba kati eyamuwandiikira hit yafa. Hit eriko godi. Hit ndaba kawa kasima. Kasima ka Spice kaba katono nnyo mu hit. Spice ye muyimbi mu bayimbi wanene abakyala abakuba hit. Tasobola mmala mwaka nga talinayo hit 5. Sheebah.
Sheebah ne Rema mu bakyala betulinawo naye Sheebah ya leadinga ne kuddako Rema so Spice ono akwasaayo lumuna lumu ayinza omalako omwaka nga talina hit bakiyita kunojjolayo kati kimuyisa bubi ayina we yatukuba hit ya Siri Regular yali ya last bannange yali ya last year ate yakakubanga akokusaga kuba talina gwe yalipiranga akafulumya naye a good song ne bw'oba tolina gw'olipidde akayimba kakola kubanga ogenda olaba music wa Rema olaba music wa Sheebah nga hit bazirina naye nga tebalina gwe bawalampye naye Spice kati hit ebuze ali frustrated bawalampa bannaabwe namuli ayina akayimba akapya naye era kagenda nakubbanga yakafulumizanga senakawuli kafu kasitolawo wulira n'oluyimba nti oluyimba naluwuliddemu saalutegedde terwanyumidde saalutuse na makati neŋŋamba ebyo nenjasa lediyo wawulirizaako ekicweka nebagamba musirise nammwe oba yabadde amanda ga Tiger ogajja mujja gusuulire amawulire gambo mbu baagala kuseparatinga mbu baagala kwawukana ne manager Roger mondi Spice takigeza era wakigereza omuntu yenna kati bafana abamaze buli simanya baani kasito omusajja kasito ta manager Roger gali mu mbu kati yavuddeyo n'agamba atya yavuddeyo yabadde ku TV emu ng'akola interview n'ayingira Sheebah n'akayimba ke era kavuma Sheebah ba fake feminist yataddemu ekigambo fake feminist omulalu zolo Spice goyise zolo gwe tugende maaso tonvumye gwayogedde nti oli zolo nvumye gwe oli zolo nange nkusasudde byonvu bali mayogambye Spice waffe twevume oba oyagala twevume nga twevume tukiveeko so nze ndowooza Spice muyimbi tebakyetaasa upcoming artist nti yeetaaga stunts yeetaaga entalo tazeetaaga atuule butuuzi manager Roger akyuse mu bawandiisi aleme kudda mu zino zipity fights tezeetaagisa kubanga zongera okusuula erinnya lye ate nga Spice muyimbi mulungi olowooza Spice alina buzibu ki ne Sheebah Spice alina obuzibu nti abayimbi abasinga bw'olaba nti Sheebah muyimbi aliidinze wadde yava ku Jeff Chiwa kati kibayisa mu by'abayimbi jukira mu kusooka we yava ewa Jeff everyone was like a good day Jeff n'agenda n'akwata akasaaganda bannange n'aleeta omugugu gw'abaana omugugu guzitowa bagenda osala endibota nga yabulega ate buyulifu gwe n'okwata abaana bo tewali bayita bulega bwa shalija obw'abawala bwambaddemu bifumba bikadde bifu kuba tosobola kuŋŋamba Sheebah kye yakolanga bano tebannakituukako wadde ne mukoota ate nga yabaleeta bangi nga osobola okugatta ennamba zaabwe zonna naye tezituuka za Sheebah baguyita mugeto bakwata omugeto nalaba ne Sheebah yayambala chain mu sipimika ng'eriko TNS the original naye ndaba omu ku bugotteko gwe baateekamu bagotteko bw'obuleega ng'ayingirira Sheebah yamuyingira mbubbo bali ki omu ku bali omukaaga be baaleeta bachayina kaneeno kakooli gundi toyogera manyi kakamudu nalabye sendi amuyingira nti ebyokuyimba abiveeko ebyokuyimba naye kayina omubiri nedda nze kyemusinga keekya kayina ebbina lyonna kalungi nedda n'okuyimba asobola naye tasobola live tasobola live amuleke live tumulekera abayimbi abamu gye bali abayimbi abanene nga tebamanyi live ani yamugambye okukuba live otagikuba musango yabadde ayagala kubako mapiano live so bano omukaaga balemererwa okujjawo ono n'abayimbi bali baze kujjawo ono bali baagala mu kushininga mu Jeff yabaleeta bakube basobole mbu okujjawo Sheebah naye okujjawo Sheebah kye kiringa okujjako omukulembeze agenda kasayingira ballot paper kasayingira oyo namukubidde n'agaana okunkwata kati akuba tumufuule busy muleke nawe tumufuula busy ayagala biri ebintu bya ayasamire muli okyalina obudde bwa TV ne TV nayo sikyagisobola tokyalina kyokka namala bakolera promo naye kati sigenda bakubeeyo buli saawa yo weetuka bagira bakuba nkyerowooza so amma tuli ku bintu byavunaanyizibwa omuntu akuba simu so kati bano abayimbi bagetinga frustrated balaba nti Sheebah headinze alidinga talina management balowooza bwanava ku Jeff Chiwa agenda kugwa kati banyiivu balwana Sheebah naye nga Sheebah ye muyimbi ali blessed bayizo gamba talina ddoboozi naye Sheebah oyo omulaba
ne bwakola collab tunulira collab za Sheebah mpeeta zonna zaakola bwakuba singa badde tukutulina bwakikubo nzita nga anthem kati alese sipimika aina akapya ne kapakati atuletera music ku music ate abana kapakati kuluno watavaayo koolu oluyimba agenda alime bulimi bijja bwagaana okuvaayo okufunamu ssente mwezi omanyi Sheebah buli wakuwa collab n'otagifuna genda olime ebijja wakuwa collab abakuwadde kulya yes genda olime ebijja kyo kiganje bano abawala boyisa omugeto okukikuba because for me I think waliwo omuntu omwana muli omuwanvu ow'amagulu zanyimbira bulungi ono kyayina omulala ono bwe yalumba Sheebah goŋŋambye omubiri gwalina naye okuyimba obuzibu bw'oli omuwanvu yegenda ne yeegatta mba upcoming artists webale omukulu Jeff yatuleetera ekisaaganda kya upcoming artists ng'ate abasuubiramu bingi nti obaleetedde ku muyimbi Sheebah tuze kusese kunyeenya Sheebah naye obagasse mukaaga mu kisaaganda naye nga ku bonna they are all upcoming artists nga baluddewo anti bakona tolabangako muyimbi yakona bagwa tebannayimba tolabako bakazi abamu nga bere nerigwa nga tonnayonsa nga n'omusajja tannaliyonka yes so kati ekikula kyabwe kyakugwa kati bagwa tebannatandika baludde mu upcoming naye ne mukaaga nga bwe bali mugeto amanyi okubala kwata bonna abayimbi mukaaga nga bwe bali ogatte ennamba zaabwe bazikwata eza Sheebah tekisoboka n'ennamba zaabwe zennyini naye basawo gamba nti bategese ekivulu mukaaga Sheebah n'ateeka wali n'ababadde bayingidde muno nga tebategedde mu Sheebah ekivulu emirundi ebiri omulundi gumu mu kifo kyekimu Sheebah w'amaanyi nakuba leero n'enkya n'akuba okimanyi naye buzibu kigundi bw'alina ku Sheebah nga gw'ogambye omukulu oli simanyi lwaki ayingirira munne naye nze ndowooza ebintu byaliko aluzinga audience people batandise ogetinga bias batandise ogamba naye ono omuyimbi buli waleeta akayimba alina gwabuukira sigumusa ebiri ye lwaki abeera nnyo mu Sheebah omanyi lwaki abayimbi abamu bafuna Sheebah alina audience y'abantu bangi kubanga alina aba Rema alina ababebe talumba bayimbi banne buli wolumba muyimbi munno omuyimbi ono alina ba fan base ye ate mu sharinga fan base yes the more you attack the more you lose yes then njagala nnyo music wa Diana naye kati agenda ntama olw'entalo ziri constant era abukidde Jenkins ekyalubukidde gundi luli abukidde gundi lunaalubukidde gundi luli akoze eki emisango gigenda gipayiringa apa abantu batukana kati gwe n'osalawo n'ogamba nti buli gwanaalumba nga gogenda okuyirawo omubiri abatooka ntooko bo baagukuwa era bali kutoka nogenda namukasa awo ne bagamba nja gumala mulimu obugundi obutalo obumu ng'obwosobola obumala nga kabanga ka blue band nga tebutuuka wa taata mama abumala nabumala naawe n'omugamba mbuki ne mbagamba ogwo guwedde kati Spice Diana baddeyo ku drawing board bakole music tukoye entalo music bamukoze n'atali wa ntala nalaba ne gundi kayimba kasipimika bali bakateekako Sindi n'agamba muleke music w'omukyala atambule ayogeddeko ku linnya Sindi n'endaba Sindi nga reasoninga ng'omuntu ategeera bulungi naye nagenza olaba bali mu limbo oli nti simanyi oli yagambye ebirungo yeggwe naye n'atandika oppasuka mbosimanyi akayimba kenfulumiza gwe kafiitingamu engatto azirinyemu teri agenda linnya mu ngatto zo akayimbako ogenda kuvumirako Sheebah naye tekagenda ttambula kuba tekanyuma Sheebah yafuna copyright y'ekigambo ekyo anti yagamba nti bamugambye bannamawulire nti mu kayimba ka Sheebah yabadde alumba ye bwe yagambye ak'ebirungo ebirungo abisinga kati bannamawulire bo bategedde batyambu anti bannamawulire omulimu gwabwe guliwo kwonoona naye gw'omuyimbi ogamba nze oli Spice Diana birungo byanva anti Spice aliwa tumuteeke mu nnyama akola ebirungo yo yeeyita byatali lwaki mweyita bye mutali tumuteeke mu nnyama akola ebirungo tulye kasupu nga ka gravy so omuyimbi olina reasoninga bano bannamawulire bagenda kukozesa ensobi kubeera ninawe namulabe ku interview ng'agamba nti akayimba kafulumiza omuyimbi yenna awulira nga akafiitingamu akalinnyemu akayimba nga kabi n'omuyimbi muno tagenda kawuliriza ne bw'oba badde ne message ya Sheebah kuba akayimba obubi bwako Sheebah tagenda kuwa matu you get it bwe kaba kagato tekakutuuka bwe kaba kagato nawe kennyini nnyini kakakoze tekakutuuka
music bwaba mu bicho vulaba abayimbi Sheebah ina bwe yakuba tebayi mumbiranye ne Cindy Cindy nakuba boom party Sheebah nakazina akayimbe bwe kaba kalungi ne mulabe woka mu attract when the song is good yes ne enemy are getting attracted naye akapya aka spice bafuna amwandikira ya wokaza kyakikubidde Sheebah waggulu nga Jeff Chiwa yamuleka naye nasigala nga ali ku top nga ate taina manager cause I think Dilisa yamuyambako naye ate ono asigadde ne Roger yali atambula bulungi naka right now basetuka busetusi badda mabega bali ku diminishing demand ebera gundi trend egendeka kati why do you think that Sheebah alinya ate bano bagwa Sheebah amanyi kyayagala ate siye muyimbi owa pity fights akola bibye bwaba music agambe wano kiganye ndireyinze mtagenda kwasa mulala buvunanyizibwa nti gwandeetedde okulemererwa agenda maaso alemerako dinane kirade ekinyumira bannamawulire tabawa nnyo budde yes it's hard to see Sheebah si muntu wa bannamawulire kyovala ba Sheebah value ebeera waggulu toli musanga na bwana bwa TikTok nga bakola bu TikTok atona abeera nabo n'omusanga ali ne mukwano gw'oli ekivulugwe kyasala kusegwabireza kyamusa anabeerawo tavaawo wali ekyemisana wali ekyeggulu balina ekyoto kyanku kekaseesa ne mu kyoto akaana ako kantama nze tosobola ngaba tunakola gweyogera bwoba okuba oyo sibiri ngambyani avaayo yaleeta n'ebirungo ekivulu nekigaana teyamuleeta wangambye mbyogera ate kati onvuddemu nvaako yogera bigambo birinja byogeredda awo tuveewo tugende ku story endala abantu kyabawa bwe tuba tuze ku story endala manager Roger ne Spice kubona ebaawukana ani asinga osalwa Spice atya Roger muntu azimba omuyimbi one thing I know about manager Roger ye muntu azimba omuyimbi yazimba ziza bafana natukanga ziza bafana gamba si ziza bafana eziza bafana ye katonda waraga natukanga akyusiza erinnya nga tokyamuyita bino biziza ziza bafana naye bwe yamuta n'agwa so bano obayina eddogo no amanya engeri gyakwatamu brand amanya engeri gyakwatamu omuyimbi ku ground bamutegera okimanyi manager Roger oyo asasula n'abannamawulire bayambeko omuyimbi we bw'omuyingira ne bakwokya n'olyoka ovumamu n'ovumirako layira system yonna kati agimasterinze buli kimu akimanyi amanyi when to shoot and when not to shoot okitegeera aba ready so manager Roger eno game agimanyi kati ne bw'omukwaso kati we manager Roger nensalawo neŋŋamba n'atabwa Spice ne tumuwa omuyimbi omukazi ng'omulaba alinamu essuubi alina music amanyi mubawala muzibu simanyi baapukamingi nyambaako tugende mugiri emigundu mpozi mubalenzi wenina omulenzi mumutwe nsaawe eno abalenzi bano tebasobola gundi tebasobola kubeera managed omulenzi golaba ayina manager gye bali ngani liam voice manager we yayina ivash yali akola amumanaginga abukinga bivulu ani nowuni ayina Isaka bamutegeseewo ani nowuni ayina Isaka oyagala nkuba abasajja bange naye sigenda kukuba abantu ombuuziza andi bonna booleeta mbulire bamutegeseeko waayi bamutegese bamazzi bagenda ne bayimbira ku bavubi ne babawaamu ebyennyanja tuleese gundi okuyingira ogula cupa y'amazzi naye basajja bange bayimbi anowuni muyimbi mulungi liam voice muyimbi mulungi ati balina management zaabwe zezo zenkugambye enfu Roger tubadde tumuwa muyimbi mukyala abasajja bazibu okumanaginga wano tulina alabayo tulina abasajja nakitende tusooka ne tukitwalako mu gym egyo emibiri eminene tegikyatunda men want sexy body omanyi bana abayimbi omanyi ekitundu abayimbi waliwo omuyimbi gwe mmanyi singa yayina omubiri omulungi nga mulungi nga muwanvu nga asalawo singa waali walungi ali ku 60 naye singa waali singa ali ku 90 ani tomulaba muyimbi mulungi abantu bamwagala naye singa yali mulungi nga muwanvu ngayina bode nungi in Uganda mzee kanzije
in Uganda lwaki tetwembracing bantu bampi bantu abantu bonna baba embracing no mpaayo omuyimbi nga tafaananika gwe ba embracing wa Sheebah looks good Wulira teri agenda kusiba Sheebah looks good tubadde tunoonya wa Spice looks good labayo n'omwana gundi ani ono omwana ayina amabina amanini ono baswangiza beni bonna baalina olaba ne azawe ayina ebbina nga baamwagala anti era luli balinga bamuvuma amannyo n'agenda n'agatereeza nga bagamba kati bagende bamufikemu omukamuka bamba ate kati abantu baagala bbina baagala tewawulira kana kayimba mbuwe kituuka ku bbina ebbina ne bana abayimbi ba Uganda abantu balaba bayimba bisiba nani abantu tebakyayagala mabina mbuze abaana baagala nnyashi era abaana baagala nnyashi yo amabina sina kyengeetaaza bimwerere mabina nedda bakuba binene tumuwe manager loja tusobola omuwa Viola nakitende mulungi tusooka ne tumutwala mu gym n'asooka asala ebyo ebibina nene gundi tuyinza omumu ani Pink muzibu tundika gundi yaŋŋamba kyenagambye Kimu yamusayiningako Kimu yamusayiningako naye Kimu gundi yasala Kimu tasobola kuyimba no Pinky tasobola ayina eddoboozi ddungi we are not body shaming nedda tafaanana bw'atyo nze kinnuma tagulika basajja okimanyi bano abayimbi buuza manager lojo bobuzeeko bamanager abalala bafuna biddiiru abasajja abagaga nga ayagala muyimbi we n'amusalira tiketi n'agenda n'aspendinga weekend n'omusajja omukazi mbuuja ebiri sirina muyimbi gwe njogedde anti obadde onyumiza abayimbi bano eno bamanager baabwe batunda n'obatunda n'amugaa agenda omusajja kikulye musajja n'amugamba mbawa $5 n'asaza tiketi njagala muyimbi spending naye weekend nze nina gwe mmanyi ne bakusaliza tiketi ne bakufly ne bakuwa gundi first ticket n'olinnyo ennyonyi first class ne bwe ngamba first ticket first class omwana n'akuuba n'akuyiwa mu Benz ne mawulire babikola kati gundi Pink biri ebya South Africa nze nina ne gwe mmanyi ne mugamba nze sigenda South Africa musajja kumpuuba mu nveeko babikola they do it tanti bawaana gundi kuba luutu mukaaga oyo ayinza n'okukubaana fiika egaasi bamwana kuba mukaaga naye kati oyaguze kati nonkubuulira abo abasajja baba ne ssente nga baawuba olyomuwala mpaka kuzaala oli omukyala we yasetolingira n'afumbirwa n'azaala omwana bamuwubire South Africa awo oyo presenter abo abasajja baagala abawala abakola abali mu limelight bafuna abayimbi ne ba TV presenters babakubira ddala ekyeyo n'agamba mbawo omutwalo gwa $1 njagala beera naye wiiki namba kati gwe ne bakuleetera ddiru ne bakusomera omuzannyo naye nga ze tebazindeetera oli ebisiyaga bakutwala nze zo ddiru sizikola eri ddiru ya South Africa nabagamba obanga malaaya bwendowooza nze ebyo sibikola nze nina omugambi yali atuwa mutwalo gwa $1 n'ensooka mbala baana agamba zino ssente nnyingi biki mwomala naye weekend ne mugamba obwo temuba bwa malaaya naye oba malaaya anti bwa malaaya bwa bannamawulire buli modified kati abakulaba olinnya ennyonyi otambudde nina munnamale gwe mmanyi wano bano bapapalaza abaganoonya bano omwana agabidde abayimbi wano maama ali obona bapapalaza abagali yeetega bayimbi naye kyanoonya ajja kifuna teri muyimbi atamuli nze nakulaba ngamba abayimbi balwadde kyekinkumye n'obutayagala bayimbi eyo mindset tenvanga abayimbi baki batugamba nti abayimbi balwadde kati gundi n'agenda ni Spice wetumuleetera Lidia Jasmine ne bale tuyinza okubensa abagenda mukoleka oba Lidia omulaba Lidia bulamu management the only thing Jasmine is lacking choka manager nga bwolaba manager loja simanyi Jeff Chiwa lwaki yasula Jazz simanyi lwaki okuleeta guno omugoteko gw'omukaga kureti ya soda batutawaanya bali muli balinga musoke kale onoonya ati ndo yabagulira vaani batuula omwo nga baana ba Abdumulasi mbu wagula baasi n'ateekamu abaana babagenze ku ssomero era ne kati n'abagobe Jeff Chiwa abagobe kati bapangisa omuyimbi omu bonna nga bajja ku stage bamuwadde $1,000,000 afuniramu wangu nga manager abo abaana bandisose manager Jeff Chiwa tunoonyeeko
kati aba yaleeta waaki mufu ate Mudra n'agenda n'akola ekizibu Mudra naye ng'atuleetera akaana oli muzinyi ate mbwoyi adobo alinga kayenje genda maaso is he singer or a dancer is she not he is he okalabyemu kashi muwala nze badde ngamba mulenzi ubogaba muwala gwamanyi bajja bikubuuza nsaa kugwa mu bintu that aside nga tuvudde kwa manyi bajja gamba tubalemeddeko nnyo buli omu tumukoonako kasafu kajama tetulina budde that aside gundi nagenda kusiba abantu ani kabaata yankubi kabaata yasabire muli teri gwagenda kusiba nga naye avuma banne kabaata namuwulidde olabayo luno olutalo lwa social media oli wakuleetera nawe muleetere kuba nsiba ndaba wano beetwala ne junior namulaba nga avuma gundi omukugu navu muzeeyita amala emirundi mbu vuma junior naye ayingiza muzeeyita amala emirundi kati gwogenda sibaani muvume naawe nze nange ndowooza entalo za social media zeetaaga kwewabwewa ekanawe wano mu Uganda okukwata mpozi ng'ovumbye muntu munene ekyakwasa pressure kwerijja yali kuliwa watiro bya nnyonyi omuyimbi nkuvume mbonnumbe olaba kuba omukulembeze w'eggwanga katyuni n'atafaayo nakkakkana munnange yavuddeyo nti agenda siba ya Shadiya wa Kyagulanyi ne Shaloni atali gwagenda kusiba Shaloni wange naye nze I stand with Shaloni yes lwaki nedda zino entalo za social media mwetwalire oli mawulire ate gundi oyo gundi teyaliko munnamawulire yali akola ku gundi ng'akola bino akola ng'akabaata ali ku topu agira bwa ng'ayambala nga ddiikuula naye kaakati wano omuntu n'akoogerako akantu akotonaako namuwulira atwaza abazadde batamale omanyiza sagala nze kasoyingira mu muzadde n'ayingira abazadde neŋŋamba zino entalo za social media twevume nvuma nkuvume toyingizaamu muzadde toyingizaamu baana kati kabaata ki ekimutwaza bali mbo baamumanyidde baamuyingidde ennyo naye kakati munnamawulire munnaffe kabaata ekyo nedda bwe kuba kuyingira oba kusiba muntu senga osibye abantu bye bankoze mmoze nkimanyi naye gwe ize life goes on ebintu biba bya izelo kati ate bwe tujja ku bannamawulire bannaffe bwakutwaza naawe mutwaza ezoyo Shalom yannumbako nammanyiira naye kati bwe baba bamukutte omusiba I stand with him ffenna tuli bannamawulire kubanga gwe naawe ovuma oyogera ku balala togenda beera spirit teri agenda kwogera babeera ku TikTok okwo ne bavuma bannaabwe olumu n'aseetinga ne bannenga bano balama ng'ali bweru n'amuseetinga avume munne kati bo bagenda basibadde ekyo kabaata nakirabye ng'agamba oba yonono omusajja atema nnyo waka waffe yani ono musajja waffe Edward the Great weebale kuteekayo ka video ng'ogamba bali nti ngenda basiba kituufu weebale ngenda siba Shalom ne Shadiya wa Kyagulanyi mbadde manya kabaata ebyo byokola nedda bireke bamuvumye ye ne kooti y'abannamawulire bw'oba tosobola kwogera bw'oba tosobola kubavuma funa oba sasula abakuyambako zino entalo we muteekamu poliisi ate oba ogudde ebbeeyi mulekerawo okutiisatiisa bannammwe omuzannyo gumulemye omuzannyo guzannye bulungi naawe wamugambako yes mwenga bwe mbeera kuli eriri ku ziraivu zammwe ne muvuma Bobi Wine ani yali asazeewo basiba ngenda kulwanira Shalom ne Shadiya wa Kyagulanyi Shalom tebasobola musiba ate naye Shadiya wa Kyagulanyi naye yakuvumako yanfumako olimba yakuvuma bonna baakuvuma kati salawo jjodde anti kangende ne Shalom wadde ka Shalom yannyingirako naye mu mawulire bibaamu Shalom kyemwagalako talemeramu guwedde tugende guwedde bonnumba nga nange bwentyo siremera muntu waba wanzitirani kati agenda basiba bw'ojja n'onnuma agenda basiba ani bwe baali basibye mu Uganda bwe yavumye gundi bakona ow'olugezigezi amukwate bulungi Shalom atunda n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja byonna kyamuwa bagamba byatunda nange njagala mugulako oyagala lyaki njagala nina obudagala bwenjagala nagwengulira aba wengulira kireka gamba n'abasajja abagamba namukwano gwange tamalaako abaya gwe kimulemye kiswaza ekigambo ekyo si kitono that aside gundi
ono omwana Jamila eyali mu luyimba lwa Kamiri nalabye video nga avaayo agamba nti ayita Kamiri amuyambe nyamba embeera mbi embeera yamugoberera we yali mu kayimba kali yali munaku nawana ali munaku abadde ayagala bamugaga mbu bamuweeyo kye bamuwa embeera mbi nga bamuwaayo ngaani alina omwana wa Kamiliyoni tayina kati amusaba sente ngani nadda kumuyamba buyambi tamusaba kumulemerako nga lwaki aba amuyamba kino all artists lwaki yagenze wa Kamiliyoni eno message egenda kuba video vixen mwenna mwe mumanyi nti okubeera n'omuyimbi olina kubeera naye awa kasoba nga akyali mu limelight nga ayinako amaanyi nga akyanyirira badda ne beeteeka mu bulamu bw'abayimbi jukira obulamu bw'abayimbi buli expensive otuuka vixen n'oggwako ne tuleeta jenyaliko oshegedde kati Jamila mukazi kati ani yagamba ba vixen mbu baba bafuuse balinnya wini wa mami si walinnya nedda nti bamuwagira ka app agende Nansana ategeke Nansana oba agende mu katali ke Nansana alabe nalabye ono Ivo yategese teyakubye Ivo yani ono azina ebizina semumanyi balaba sibamanyi lwaki onkaka abantu besimanyi kati Ivo akola ki oyagala kussa munno madaala si kumussa madaala akola mulimu ki munnamawulire tikitoka kati ze tikitoka nze mbamanyi kale tuddeyo wali sibamanyi olowooza Jamila teyeetaaga kuyambibwa talina agenda muyamba mpozi Kamiliyoni ng'akijjenga omuntu I know she was paid but kabuntu bw'aba akafunye ajja muyamba waba takafunye tagenda muyamba kubanga Kamiliyoni tali entitled kuyamba ba vixen kati ba vixen ba Kamiliyoni bonna bajja abayambe agenda sigazaaki ayamba ono ne ku sente z'alina tasobola bamalawo bonna tutandika leeta okuva beri mama mbiya meya nkyaliko kereya abagenda kuyamba kuva eri kuba mama mbiya si mama amambi ki nembeera mbi ono bannange Jamila Anania mwana wake ani muwucha wane muwucha sena mbona muwucha lindako amuyambi anti kyekyo kyenkugambye by the way Kamiliyoni is not in Uganda talimu Kamiliyoni ali Canada nasembye okwogera naye nga bali Canada bali Canada gundi bannaye mbadde ngenda yingira abantu bange banna baakye atoyina amagezi totegeera Kamiliyoni ali Canada bwanadda n'akitunulamu n'alaba nga yeetaaga omuyamba just amuyamba naye ate ba vixen mwebeereremu omuyimbi bwakuteeka mu luyimba lwe tali entitled kuyamba nti bwogwamu ojja akuyambe kubanga ekisooka bagulinga sente ne ba video director si muyimbi olumu yabakolesa omuyimbi si yaleeta ba vixen moze unless otherwise naye ate batuuka walinde ate ne beegatta abayimbi balidde agenda kuyimbira akayimba nkwagalira ddala mba mulina okuinteractinga mufune that chemistry yes naye omuyimbi tali entitled kubayamba director akuleeta kuba 90%, 95%, 97 in fact ba vixen ba director babaleeta omuyimbi asobola oleeta owekizibu on rare occasions nga bwogamba nti Palasa alese mukyala we mu video ye Kamiliyoni Bobi Wine yasalawo aleete mulamu we mu video ye awo yabamuleese Bebe Kunasa waleete Zuwena ebyo kako keka 3% naye abasinga 97% oli abaleeta video director yes ne basanga omuyimbi ku set namugamba yono vixen ne ba interactinga webi banyumira ne banyumirwa nga ba exchanging their contacts bwaba muyimbi takusiimye nga that chemistry teze they don't exchange contacts nakino ba vixen bemuleeta baleeta muyimbi no vixen bamulese bulesi naye kuba ku muyimbi babalira ku set babakola ki webale namukubira amasimu musima take me home abayimbi awombo ina kuzina buzinyi nkudi yasuzazina yasuze mu mukiri gundi na ina festival na edi paza kubiko oluseke anenda kyemwagala kaina one love tumunye kuliri pazo nakugamba omunonye ko wambozi aina embozi aina festival ye nkudi nkudi festival yawona nja kugenda mu nkudi yasuze nja simanya nga asuza mu mukiri ngene kiwato bwe kinyumira omukiri yali yalayira okusula mu magulu neba n'abayimbi be Uganda ayina nyazaala ne sezaala nga naye bwatuuke waka bamuyita taata ze ayina n'abaana n'okutali musango mu Uganda wana abantu bali stressed bodda ku nyimba ezibuulirira ebyo simanya muve ku lujja baagala ofumbirwa n'ababajjako we bali
Liri pazo yali yanyiza abakazi bwe yayimba banyinaze muvadde ku lujja abakazi banyigira ddala baagala obufumbo bonna babajjako balabika tebalabika abasajja bakutega butezi nga nsonzi binoso kati okake munno nti ave ku lujja ddewa beeyombekera emmere gyali ey'obwereere ate omwana takula maaso g'abakadde yes waliwo ke nawulira mbu oyo omwana mukulu akyabeera mu bazadde bo takula teyawulira message omwana takula mu maaso g'abakadde naye waliwo n'ekirala mukadde walina ne right omuwala yennanga ebbeere ligudde lwaki obeere waka beere kasitali gwa owulidde ekigambo waka gali gaba maka g'abazadde be nonza isapoti ababeere ewaabwe owettutu abalina beere ne bwe liba lyagwayo bwe lwagwire nakyo oyinza kitofunayo ateekemu akalega litereere libbeere ewaka akajjemu ewaka olina okweta teweeta lwaki oba weeta teweeta that aside tumuvuddeko yes Jamila tolina bwaka bumulekeddeyo bagende baba mu Kamiliyoni njagala akomewo tugambe basiima batuule batuwe emitwalo aga tegamala bagaleke tumutwale Nakasero butungulu nnyanya asuubule ekifo kya gwe Nakasero abanaku basuubulayo laba nnono ekiro eri wa Nakasero waggulu gye ngula ebintu nga ngende waka mpozi eyo ekiro gye mbigula akataasa agundi kente kakataasa ka 15 tumusuubulire agende mu kyalo kye atunde ennyanja nereiko namulabye ayina akadaa tugenda mwongera mu kapito mitwalo 2 so namwe ba vaccine abafunye ku linnya ne mbeerabeerawo mwe bawini ba mami simanya ba vaccine naye vaccine simuyimbi saagala mu kirimereko naye gamba oyo omulenzi wo Eddie Great njamusuwinga tugenda okusiba alekeraawo okwata ebifaananyi byange nga njogera akwatiriza nakuba ekifaananyi genda ku peji yange bw'oba oyagala kunjogera nedda agende ku peji yange agira ebifaananyi nga ndaga ku mubiri nga nnyirira akuteeka nnyo ng'oli musiiwufu mwana gwansa nedda akwata nga ndi mukwogera akulaba oyasamiridde olinga akagege ng'oyasamiridde otya ali mu promoting ki mimwa mirungi nedda agende ku peji yange ajeyo ebifaananyi ebirungi tobiraba muweereze negwe n'ofuna ebifaananyi ebibi nekasagwe aba atunda ki oyagala akuteekeyo ng'otunda leka bakulabe ng'oli mubi muko aleme kufuna kutya yes Edward the Great clear era funayo akalala ng'agize bw'ati nedda ati ngenda musuwinga ebyo nno nzaabiteekayo ngenda musuwinga nzaabiteekayo kati suwinga ngenda musuwinga suwinga nze atereeze ebifaananyi byo akuteekayo ng'oli bubi naye ekintu kyakola ebifaananyi ebirungi omwana oyo mwagala ali mu Kampala taliimu sajja we yagwa oli aliwa yagenda ne yeeteeka ku bya payroll yagwa nnyo talikiddira kati Edward the Great yaliko yes ne bw'omukoowoola tebamuwuuna alinga bano abaabulira mu kabira naye ne Edward si waakugwa kasita abanga teyeesiba ku kintu kimu anti ye aleeta eno n'aleeta naye oli kati ekyamusudde yeesiba ku muntu omu perero bamuteeka ku perero n'abeera awo so that aside alinga bamukibira ne wobakoowoola tebalinayo wadde akagamba nti huhu that aside obadde omalayo nedda mmaze kibira kikyali kibira si kabira akabira kakuno abaana bayimba akantu mbw ab'egaza kyo kiri kitya ababulira mu kabira mubawulira naye naabo mu kabira abo tobeeteekako bajja kuvuma genda mu maaso that aside lwema ali lubuto ne bwabeera lubuto oli mukyala wampeta naye nze mwagadde azaalanga kamyu alina okuzaala amangu abakyala bw'ofuna omukisa n'ofuna omusajja n'akuwasa nga bw'olaba Rwema bazaala mangu n'ozaala n'owummula bodde neetereera lumu bw'aba ali lubuto Mukama atuyambe azaale baby boy kuba alina oba nga amwetaaga alina abawala babiri Mukama amuyambe amuweeyo ka boy ku musajja n'omukazi ani azaala abasajja bombi baŋŋamba nti kawukaju kawoba baŋŋamba nti omba ku buliri ne mumala ekikolo asooka okukka Rwema alabika apakunkana okuva ku buliri aleka dokita yogera bigambo amazima ze baŋŋamba nze ati sibimanyize saaba kulumiriza kye simanyi neddambu sibimanya nti ne mumbu sibimanyi lwaki obigaana ŋŋamba yes ati nkugambe yogera bintu byoze sibimanyi lwaki onkako okwogera bye simanyi
Ndomanyi kiriwa olowooza kiva ku kyogo omuntu okuzaala abawala bokka Mukama yabagaba nze ninayo mukazi alina abawala nga 10 nze sibaagala abo nedda gye bali ffe waffe tuli abawala na 5 abalenzi 2 Layira yes 5 girls 2 boys so Katonda yagaba abaana zate Mukama era bwe mba musaba nti Mukama bwe natuuka nga njagala kuzaala nga maliriza nfumbiddwa biki njagala mpe ezzadde ly'abaana balenzi lyokka lwaki saagala abaana bawala bagenda kuntawaanya njagala ebyana ebirenzi taata waabwe wamanyira nga bimukuba ebikonde naye nosanga ebirenzi ebiralulalu abaana abalenzi baba takiti ku bamaama baabwe abaana abalenzi ne bamaama malusu naddooko naye abawala babeera nnyo ku bataata kyova abaana abawala baloopera nnyo bataata baabwe ate abalenzi babamaama kati taata ozaalayo ebyana by'ebirenzi ebya taata wakumanyira biyinza okukuba taata noyinza ozaala ebiyaaye nebyofuula ekizibu tozaala bino alya mayirungi abaana abo bateeka mu ddiini omwana gwokulizaamu eddiini nze nkubuulira mulimu nze ebintu byesobola kukola lwakuba batukuliza mu ddiini neŋŋamba kino musumba kinamuyisa kitya kino banandaba batya oba muneka ne banandaba batya oba yina ekintu kyotasobola kukola kigenda kusasamaza yes oba muneka banandaba batya naye omwana atali mu ddiini beba babba abantu balya mayirungi banywa myenge banywa shisha naye bw'oba muneka banandaba batya zerina emyaka egyennina sinywa na mwenge simanyi na mwenge weguwoma yes oba muneka banandaba batya nze muwala wa pasita banandaba batya kirekaibwako nokalekawo so remba namakula kavidio nakalabye bw'aba ali lubuto kyakola kirungi omwana awezeza 2 years abalina okuzaako bazaala bulungi nga sindi yes ate balina balina sente omuntu alina sente ne bwazaala luvannyuma lwa mwaka abanaku baali batutte ekifo ky'abagagga abanaku baza anti tebalina byakukola naye omugagga kati oyo Rema agenda ozaala omwana nga omwana akawunti ye ensanyufu ali alina ne passport yes kati azeeko atuzalireyo Mukama singa amuyamba bwe biba bituufu nga ali lubuto n'afunayo akalenzi awo agenda wummula omutima amuzaabe nga yakamugjamu ebiwanga ebya Allahu akbar ate omukazi gw'ozaddezaddemu abaana abo ne waagenda omanyi olina ky'olinako kenzo ye alina yakalabulako naye Amalo ali mu bitiibwa taata doctor step father doctor step mother minister manye ebitiibwa byalimu omwana oyo yeyagala kaana ka minisita kaana ka dokita ali awo mumakati ali kunvandiirwa ono alya n'oli alya emmere eggwawo omwana yeyagala naye kiba kirungi nnyo abakazi bano wetufuna ng'alina famire mwavaamu ya mulembe bannange nkubiriza nnyo n'abasajja balekerawo okwagala abakazi abanaku omukazi omunaku abaana beerimba wano kujja kalanda kuzimba effumbiro ly'abasezaala bo ne bannazaala bo ekiyungu kyewaffe kyayiise twetaaga embaawo tuzimbira ennyumba ya taata zimba ey'amaama baayawukana naye nze kyennina sigenda kwogera nnyo na famire ya mukazi tonkubira moze weesonyiwenga nnyo omuwala sibyagala abawala abanaku babonyaabonya twafiiriddwa simanya olubugo lwasenga obuugi tewali sukaali tewali buli kimu essuubi baliri munze buli wagenda ewaabwe nayeetika sukaali tukyali muleveeyo anti be banaku matata kinaalabika kitya ate bayiga kinaalabika kirabike weewale nnyo abakazi abanaku nafumbira mwannyoko si kika abaana ab'obulenzi mwewale abakazi abanaku abaana ab'obuwala weewale omusajja omunaku omwavu agenda kuwasaani awase banne abaavu kwagalana baavu kweroga beekolemu akakiiko bagagga kwagalana baavu kweroga bannange kyekikwagaza omusajja omunaku kyekikutwala mu nnaku eyo kyekikutwala mu nnaku nti amaze okufumba omuceere kugwiwe ku sowaani tuyifumbe enva mu kasepiki munaye guwooma nze saagala nnaku nze saagala musajja munaku kyova olaba nasalawo saagala na musajja nga ennamba yesoosa 07 mpazi ngo omaze kundaga ku bya bugagga naye nti 0702 njagala plus ne bw'obanga ya 0702 olinawo ku by'obugagga ovuga mmotoka ki abaana ab'obuwala balina obbeera active omusajja kwanyi ovuga mmotoka ki oli mu banka kiwazimba kasita oza mbusimanya ndi hasola ghetto youth blockinga
omubuuzi ovuga motoka kimbu spasio blockinga ovuga motoka kibenzi muteekeko dadi benzi omuteekeko n'obutima buna mutambula empola obeera wa buziga naye obeera wa kawempe okolera wa nasalodi mutaasa kafeero blockinga ogenda mutwalawo oyo wa mutaasa kafeero ajja kubbako n'essimu ekiro akuwa emitwalo 5 ku makya ate amala azikubbeko bazibbira ddala abasajja b'okumutaasa omanya abasajja b'okumutaasa waliwo abo benda abeeyambaza obusuuti abeebo bakwabula abawala n'amukwabula bw'amala omukwabula n'amusimba emitwalo 10 aba akyali awo bino bagenze kwenaabisa ne 10 n'alibbamu byakuwadde ate waakubbira obulungi akugamba tokwata ku ssente zo kankufunire booda gogenda oli mutebenkevu yes kumba amaze okuziga akubbi gundi ali atya rape jali atabadde ki omwana w'embeera ali mwambo omwana w'embeera embeera yaabwe simbi simbi saagala boogerako nina ebigambo bye nawulidde sikyayagala bigambo bingi oweereza abantu sikyayagala bigambo bingi nabo beeweerezeeko ekyo byogedde byebitono ozannako abantu omusanga mu katale omuzaala ku stage ya board Bini yampadde olugambo ejjekiro Uncle Bini agamba ki Uncle Bini nga ngamba Zubeda byantalo mbu yamudiringira omu Canada. It's okay kasa yafunamu anti kati ali ku mayumba 10 I like Zubeda nange mwagala simulira waba yamudiringira ali ku mayumba 10 alya bwanywa Bini yadiringira ate oli omu Canada Bini mukwano gwa Bini mune mubuuza berya babya ebintu babirya nangamba nti bali ku Dubai kabotimu Bini byayogedde bituufu Bini yabingamba kubira Bini awo nawe kati Bini yebase kubira Bini twabadde kula nedda gwe kubira Bini alina banga yebase it's okay call him kubira Bini nangamba nedda Bini tugendanga mukubirangako tunyumyemu babotimu kubira Bini nangamba babotimu kubira Bini saagala kubugira ku Zubeda byantalo nangamba fe twayogedde ebigambo Bini yabinyumiriza ekiro tufaayo ndimu kufuna wano yene namba amusanko Bini agamba atya kwali ndakeri ku ringing tamanyi tulina time difference weeri naye era abantu noyo yeri ku ring bali ebintu balira ku botimu anti na Uncle Bini ogamba otyo no Megatron bagambye Bini takumanyi nti gwaleekaana ogamba otya Uncle Bini wandeka e Kampala nga mbonaabona oli live ku mukutu gwa Megatron Media Bini watuleka bubi n'osalawo tuleke e Kampala naffe katukole ku pepa waka tusange Bini pepa waka tujjaawo gwe tonsiri walirako gwe akakuba oluyikano kalimba ate nze akagoberako namufunidde omuwalabu naye omuwalabu yaŋŋambye ayagala beeru ate ono muddugavu yakulimbye omumerika namumugjeeko mbadde sibimanyi Bini ng'osala bigambo Bini tuli live ku Megatron buli kyoyogera kigenda naye nga abantu bakumbuuza hano ku Megatron bagamba Bini wamuteekawa abantu bagamba amazima nti gwedejjeni mwavaamu tetwakuvaamu tujjanga kukubirangako onyumyeko ne ku bantu wano ate jeni nali simusubira kunvaamu naye jeni yajjojjodde amazima naye kati kunze ne Jeni ani yalina okuvaamu ani atalina kuvaamu tiimu yali nywevu era
weebale abasajja ne bakutwala naye ne ŋŋuma ate ng'omusajja gwe wagamba mbu yampa ku ssente omusajja mugumu alinga oba alinga aki siryangako wadde ne ku ssente esimanyi na weefaanana ono tategeera awo nali ntamidde yali atamidde tategeera yali atandise okunywa akabanga musajja waffe nnyo owaye tuweereza tuwano ku Megatron abadde ampadde amawulire wano ne ŋŋamba kankunoonye Zubeda byantalo wamma tebamufunira mu Canada talina ayina wano gwe yaleetedde n'ebizibu yagenze n'amunyumiza embeera eri mu Amerika n'agenda n'abyogera Abamerika baasibye bakuba ssimu ssebo omwana n'omuwa ebintu n'omuwa voice note n'okola ki olugamba alinga gundi lisala gundi kati lutuwe kiri kitya kati anti bino nze aŋŋambye wano mbu Zubeda alina omusajja ne nga kankubira ebbiini mbu bbiini yabimugambye ntaddeko bino bya byebiriko bye bawulidde byebyo kati ngenda lukola ntya bannange olutaliiko gundya adiithi kozi nze tebanzijako adiithi bagijja kuggwe kati omukima watandikidde oli mutugobera ku mpapula n'omufunira sapoota naye nga bakikola batya bamufunira ekintu wano bakukanya ne bakalaba abasajja abazungu basaasira nga bali disability aliko obulemu bini wantama aliko obulemu gwe tomulaba nze ndaba amalayo bumazi mukyala omulaba akatini kasoko wakitema nyindo ndaalo bini ogenda tuwa information bini tugendanga kukola tutya tubadde twagala buli wiiki tukuwengayo show wano tulabe kakati nze gwe ne Namukasa bwe buzibu ani mbuye ayogera mazima bamukubira nnyo okulimba bambi musajja kibannanga olwo mwatandika mutya anti yali mukyali wawe kati namwaganga ebintu Uganda abaliyo active nambuuza ono yabaaki kati omanyi ino eneweeru buli muntu obaako ne kooki lwaki oli bwotyo nemunyonyola embeera nemugamba yasooka kutembeeya bikinga obayo abantu abagudde mu mbeera n'akola ki n'omuwakontakire boogerako naye nagenda nga bajjemu emboozi ngenda obalaba babeera nnyo ku botiimu kati bakwasaganyiza ku botiimu era omwaka ogujja mu gwokuna ayinza okujja kati ono omusajja ate gwalina kati ali Uganda kati omusajja wa Uganda era obanga alina sibulaazawo newaki otabula obufumbo bbiini oli omusajja beegira kakati kyogamba omusajja singa badde bakutabuka singa tebatabuka ddaguma omanyi Zubeda abasajja bafunye ku federation nebino alina bwino
mbere yali manager wa Guneo TV ne Sadene na bagita tojogera njitegedde kitegedde bagala weeyo eno gye balaba kulaba TV bagita kulaba kikyuso kize mu luzungu nga n'ebimu byamugyayo omusajja okumutabukira nawe ina information yanko Bini kuba Sheebah kati tukoze tutya tukoleyo short wire ddala information kuba kakati bantu bakwetaaga munjubisa mumale munkubise gwali kabya amazika tugenda mukabya musayinga mako gwe ne mako biri byonna byagwawo n'ogira ne tugira naye kakati wano munaguma mutabani wange ali side ki ali awo muyenga kasali muyenga bakwata y'abantu mutwale kawempe waba Mozambique omwana agende n'enkuba ng'etonye kamutwale waka kasana ateekawo ekikomera naye n'akibuuka nyinza okkubuuza jeni namugambye muze naye mutwale mu Amerika oyo madabeera mufuufu munafu bwono anjasamira boluyigwe ngenda kola ku mpapula zange nesa muze tujje Canada tukube ekyeyo kati Bini twadde twagala tukoleke weebake kuba obuddeyo saawa mmeka sawa za kawere mu kitundu yenyewe okumakya kati show yaffe tugenda gikola tutya mujja kuba mungamba ssebo kale ngenda kuweereza message tuwogere tulabe sibula abali ku Megatron mbalamusizza mukama abankuumire nzekulaga wewe mwanyinaze mumulabako Vanessa namuwa bakasuku mujja wa gundi yazadde mujja president advisor ani banna mwanyinaze yazadde naye n'olaba jeni olugambo lwalina esembera bwati Bini beera babatya n'Omumerika yajja Canada lwaki tosose nondeka kubanga ndi kumpi wano ajja kunjira akacupa k'amazzi nedda tuwe information olina Bendikito olina Beni omwana ali atya bannange omwana ali atya wangi omwana ali atya yali bamulongoosa basabu ku mutima mangi yalya nnyo chips chicken n'enkoko naye kaseera afuna akalenzi akato kagenda mumazaako amasavu yamala n'afuna ali ku Bendikito takugambye nti ali ku Bindeeba omukulu waali omutuweeko Bendikito ali ne Mami Cafe Bendikito nawulidde mbu ali Kampala yakomyewo ani mbu yakomyewo kulya byenda ali bana abantu bakwagala laba like we zigyaha Bini oli musajja wange omanyi gye twava Mama Kasali ni akola mulimu Mama Kasali wa yali gwe mwogerako nze njogera ku president advisor Mama Kabina anti Mama Kabina kati aliwa ali muno yakomyewo ataawo yamudde mu Amerika n'akomawo kati ate kikibu kyekyamu oba batabuseemu ne Bindeeba ali Kampala Bindeeba yandize kugambye mujja wa mwannyinaze kale kati kyekyamujje mu Amerika bagamba nti abeera ne Bindeeba
kati bawa mwannyinaze yavuddeyo ko najjako wa mwannyinaze naye mami agenda anamusanga bini ngayina info bini wetaaga sho namba ogenda kuzuukuka saawa mmeka nzuuka saawa 4 sewo kati eza Uganda mba nnamukubira saa mmeka gattamu nze yalya fiizu kati ngenda kunoonya twogere katusiibule abantu eza mwenna bantu bange bonna bantu bange nenzo mmanyi ye Moso kati aliwa bambi naye ajja oba Moso atasobola kukola yamugambye mbuno Mosa yakulanga abayimi mbu yakula Shakira sente namukula yamusuula mbu yakula Shakira yamukula sente namukula n'amalumba go wabyogedde oyo mwennyini ate ono agamba mbu go wabyogedde wuuno kamukuwe oyo bini soma ebitabo soma ebitabo va kuffe embwa z'e Kampala tuli eno mu nseenene zayiise gwe nakutadde dda bini baayi yes tubaza okubeera nti mubadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media tubadde MC Uncle Bin bwati abadde ayina information gyatuwa naye nga tugenda beerangawo wano each and every day tubeere nga tubaweereza amawulire gatambule mpola mpola tulina Tambula Emirundi Junior agenda beera nga ajja Uncle Jim ajeni crew ya amaanyi tubeera nga tubawa information kati kakibiritsi muse bulungi mweraba mukulu yakomyewo mbu kyeyekola ku byenda by'omwana awuuta yakomyewo awuuta ebyenda alya 2 akuume